Kakati bomanyi nti oli muwagizi wa Rema Namakula gwe njagala ku video eno. Bomanyi nti Rema Namakula star serebuwo onyumirwa nnyo music we n'ebyakola obyagala gwe njagala ku video eno. Waliwo olugambo lubadde lutambuzibwa mbu Rema Namakula yanobye mu maka ga Dr. Hamuza Ssebunya. Mbwera Hamuza Ssebunya ono yaganza omu ku bametroni abali ku mbaga yaabwe ne Rema Namakula. So nga bagamba Rema yanobye. Olunaku olwaleero ababiri bano nga obalaba mu mmotoka awo ababadde abasanyufu ennyo okukamala nga Dr. Hamuza Ssebunya yavuga Rema nga yakwata ka video boogedde ku zino ensonga. Bakyogeddeko Hamuza abuzizza Rema naye mpulira eyo ebitambula ku mitimbagano ku social media nga bagamba mbu wanobye. Okimanyiiko mbu wanobye? Ko Rema nga nnoba ndagawa nkulekeraani kale sirina gye nsobola kulaga najja mmazeeko ninga katogo kasiira bwe katokota nkulekere gino emyeyo gy'omu Kampala wabula nze najja kufumba. Kati bw'obanga oli muwagizi wa Rema toyinza butaagala video naye toyinza butamusanyukirako. N'ekirala buli mukyala yenna ali eyo ng'oli mufumbo ne obanga toli mufumbo naye ng'olina relationship gy'olimu, muganda wange weesonyiwe ebigambo by'abantu, weesonyiwe endowooza z'abantu, weesonyiwe amagezi g'abantu naddala nga geekuusa ku relationship yammwe gye mulina ne bbaawo. Nze mbabuulira obufumbo okuwangala olina ebintu mu byolina okusaddaaka n'obyesonyiwa. Olina okwesonyiwa okuwuliriza abantu n'oyiga okuwuliriza omwagalwawo. Olina okwesonyiwa okugendera kugema kwa device y'abantu n'oyiga okwetegeerera. Kati kasooke nkutuuseeko abaagalana bano Rema ne Dr. Hamuza Ssebunya nga boogera ku by'okunoba ku by'okwawukana ku by'okunoba kwa Rema mu ssanyu eringi. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Baka oh, nesoko lile kusoko nkendelezeko kawo. So nkendelezeko. Mbuza eyano byakimanyiko nti yanobye oba bangambi wanobye nnyo. Nobe nkulekerani. Nkulekerani. Nze kankuwulire ojja kunneekuliramu mulago. Omanyi abakazi b'okwana n'ogamba bannaaye yense ojja kunneekuliramu mulago. Nganzagawo maama nze ojja kunneekuliramu mulago kyenyina okubuulira tayo omisha ganje naye bantu esaala nga mutisabira mbi nnyo mukyuseemu ku ssaala nammwe mujja funa ebirungi ng'essaala zammwe ennungi naye nammwe mweroga mwekka naye buli lwosabira omulala ekibi ate gw'osinga okuba obubi si kyo. Spread love nawe ofune love naye nga nze ojja kunneekuliramu mulago kyoze nkubuulira. In fact you should be worried. You need to be worried. Ndowooza abawagizi ba Rema temumanja temubanja. Nkimanyi wano waliwo abantu bangi nnyo abaagala Rema weemuli bangi. Ate dda nkimanyi era n'abatamwagala weemuli kubanga abo bo tebabula. Naye njagala twogere ku bantu abafumbo. Waliwo ebigambo ebibadde bitambuzibwa nti Rema Namakula ono yanobye. Era ng'ensonga emunobesezza omukyala amanyiddwa nga Ssenga Acid yagenda n'abotola eggulire ligamba nti Rema Namakula agenda kunoba kuba Dr. Hamuza ayinayo omuwala gw'ayagala. Kati amawulire ago ne gasaculatinga nnyo nga bw'obimanyi. Bizze bitambula
era emabega kuko gye buvuddeko amawulire gagera ne galaga obutambi obumu Rema Namakula yasibye ebibye n'adduka n'ava ewa Dr. Amuza Ssebunya nga tajja ggumira kiswalo okitegeera kati olunaku olwaleero balina gye balaga nga beevugavuga mu nga wobalabaawo kwe kutandika okwogera ku nsonga zino nga wobimanyi kuba nabo bantu okitegeera Amuza n'abuuza Rema era nga woomuwulidde nti bannange bagamba nti wanoobye naye ggwe yanobye okimanyiiko Rema n'agamba siina gye ndaga bino ebyo ne byonna ebigambo byogerwa wakati w'abaagalana bonna kati eno ensonga njagala tugijje mu maaso ga Rema njagala tugizze ku ggwa ndaba levo yo gy'oliko eddaala kw'oli olina omuntu gw'oyagala wabula naawe olina abantu abatakwagaliza muntu gw'oyagala oyo olina ebigambo by'owulira nga byogerwa ku lavu yammwe n'omuntu wo bayinza obba mikwano gyo bayinza obba banneiba bayinza obba abantu bonna naye njagala okimanye nti ffenna ensi eno mwe tutambulira mu bigambo bangi abatwagaliza wabula abatatwagaliza ate be basinga okuba abayitirivu betumanyi ne betutamanyi betulaba ne betutalaba omuntu asobola okera ku makya n'ayogera ekintu ku mwami wo oba ku mukyala wo mu butuufu nga naawe olabira ddala bw'oba toli muntu nnyo ng'oli mugumu osobola okukera ku makya n'ova mu relationship oyo ntambula n'ogenda n'olekawo omwami naye oba ng'oli mukyala bw'oba ng'oli mwami kino ekintu kiri tuwe muyige okuwuliriza nga bapatana bammwe muyige ng'okuwuliriza abaagalwa bammwe muyige okuwuliriza babba bammwe bw'oba tokedde ku makya n'osanga bbaawo ng'ayenda nga tomwekwatidde nti akukuta nga tomwekwatidde na mukazi mulala yenna kiki owuliriza ebigambo by'aba-outsiders teri muntu alumirwa nga talina kigendererwa Rema Namakula ono bangi abatamwagaliza Amuza ono era Amuza alina abakazi bangi abamuteeze alina abakazi bangi abamukwana Rema alina abasajja ekyo kituufu naye ate abamu bamutya wabula Amuza abakazi abamujja mu inbox bakazi abasinga okimanyi nti abakazi tebalina nsonyi okimanyi nti naawe gwe kwennyini andaba olina mukwano gwo ng'asobola okutextingira bbaawo message nga tatidde kati ye mukazi abakazi tebalina nsonyi ku nsi ya Katonda eno asobola okukera ku makya nakakana ku bbaawo ogweyagala ennyo omulungi natandika okumusi nga tatidde nga tafunyeemu nkenyera zonna nga ye ayagala ku separatinga mu ababiri abaagalana naye mulina kubeera bagumu na bavumu okulwanisa ekintu kino okitegeera so mulekera okuwuliriza ebigambo by'abantu mugendere ku bigambo byammwe okubikulwa byammwe kuba mwali mwekwana teri yaliyo okitegeera bw'oba teweekwatidde musajja ng'ayenda towuliriza bigambo bya muntu ali bweruwa bubbaawo akola bw'ati ne bw'ati mpozi nga wamussaako omukesi oyo omukesi nga yakugambye naye mulekerawo okuwuliriza ebigambo by'abantu nze ensonga ya Rema eno mbadde nzize naye nga sigamba nti tuli wano okunoonya likes no mbwaye Rema yakoze no okitegeera mumwewuliriddeko ng'ayogera era nze nsazeewo vidiyo nye batuuseeko okubalaga nti nze ndi musanyufu ne bano Kenzo alina Nyamutoolo basanyufu ne Rema Namakula mumuleke naye yeyagale n'omwami we kati naye baagala kumulaba nga single mother bali abantu bangi balwana baagala kulaba Rema nga single mother naye akyali strong akyayimiridde bwantoogo mu miro nadookooli so byebyo biri ku side eyo eya Rema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mbagala nnyo mwenna abasubscribinga abalikinga abasharinga n'abakomentinga mubere bulungi peace and love.